Kwaniriza ku mukutu gwaffe ogwa Tusome n'ennaalo eno essula ye-18 ey'akatabo kaffe aka ZINUNULA omunaku. Omutwe gwayo gugamba nti Akataafe, Olukwe olwasooka. Ennaku ezaddirira oluyombo saavanga nnyo waka naddala ekiro kubanga newaakubadde mu kiseera kyennyini eky'oluyombo saalina kye ntya bwe nadda eka ne nkubaganya ebibaddewo ne nnyingirwamu obuti bungi naye ebirowoozo manyi biringa lumbe lwe lubajjako munnammwe lwe mulutya. Wayita ntono nga temukyalufaako. Nange ennaku bwe zaayita ng'ate sirina na kyekango kintuuseeko byonna ne mbisiibula ne ntandika okucacyanki awatali kye nneekweka. Mirembe n'abulira ddala okuva luli era n'okuntumira kwe yantumiranga luli ne kubula wamu naye. Weewaawo nasooka okulumwa olw'obutamulabako naye ebiseera bwe byayitawo n'asereba mu birowoozo byange era ne ndowooza nti yankyawa oba. Olumu twali tuwerekera abawala nga tumaze okufuma ekiro ne tuwulira ekisalabatta mu ssanja mu lusuku. Omuwala omu n'agamba nti bannange ekintu simanyi muntu koffe oba kisolo teyandiba embwa. Ye n'akaliriza ddala nti muntu. Nze mulabidde ddala naye olw'okubanga tewaali mulala akikakkasa ne tukirekera awo. Waayitawo ennaku ntono ate mmeeya n'atubuulira nga bw'asanze omuntu okumpi n'enju yaffe ne yeemululira ku lusebenju era nga bw'abadde alowooza nti omu ku ffe yafulumya ebweru. Bwe twadda ku birala ekyo ne tukiggyako ddala omwoyo naye okusinga twalowooza nti abadde musezi. Ate ennaku tezeekulungula 5 ne tubuuzibwa nnannyinimu nti baani abo aba bakyalidde eggula akawungeezi. Koffe bali wa ssebo koye. Nalengedde abantu 2 nga bava ku nju yammwe ne neewunya nti bano so tebawerekera babakyalira ate nga mbawulira mu nju museka. Bwe twamutegeeza nga bwe tutannaba na bagenyi n'addamu nti pozi baabadde basezi baakuna basula babinuka. N'abimalira awo. Mikolo munnange ennyinnyonnyola eno teyamumatiza. Bwe twadda mu nju yaffe n'akemetterera nti abo tebajja kuba basezi. Ate nange ng'ebigambo bya Muyodi mbijjukira nti kubanga emitego gye emirala buli kisimattuka binkubye luwunika. Obudde bwe bwatuuka olw'eggulo ne tugenda tunyumyeko ne kinvinvi waffe kubanga ebbanga lyali liyise ddene ne tugendayo era mikolo ye yasinga okunsikasika tugendeyo. Bwe twatuukayo emboozi n'ekekera era ne mbanyumiza ebigambo by'oluyombo lwa mirembe ne kagulu ka nkwale. Muyodi n'aseka nnyo n'atetyemuka n'agamba nti twafiirwa. Ye singa mwana muwala oyo yali mulenzi yandibadde muzira. Wayiseewo akaseera Mikolo n'amunyumiza ng'abantu be bamaze ennaku nga beewuluntira ku nnyumba yaffe ekiro. Kwe kumugamba nti wamma gasezi. Ye n'anyeenya omutwe n'agamba nti okusinziira ku bye mumbuulidde sirowooza nti abo basezi. Ye seera abasezi bajja mumaze kukontana na mwana wa mwami. Nedda. Mwana wange tonanyiiza mu bigambo. Kalunsambulira yajja. Ne nzijukira ebigambo bye n'ebya mirembe. Emmeme n'etandika okuntundugga. Si lwa kubanga natya abalabe bange. Nedda. Naye natya okuttibwa ng'emmese esoobereddwa omusota ne gugibojja nga tegulabye. Neefa nga teyeerwanyeeko kubanga namanya nga nange baali bajja kunsoberera busoberezi bangweko ekiyiifuyiifu nga sitegedde banzite. Wamma ggwe ekkabyo ne linzita. Twali tuddayo Muyodi ne mukazi we ne bannumiriza enfunda nnyingi nga bwe nsaanidde okwekuuma ennyo era nti kyandibadde kirungi singa n'ekiwombowombo n'enkojoba ng'omwo ekiro. Kyokka eky'omukisa kino tetwakisiba nga tewali kufa afuluma bweru kiro obuwago bwaffe nga tekuli ntanda. Singa nali nkyasigaddemu akakunkuna konna najja yeyandika mmazeemu kubanga nga wayiseewo ennaku enzingu nnya bukya tulabagana ne Muyodi twali tukomaga ku nkya mmeeya najja bunnambiro yatutuukako n'atutegeeza nga bw'awuuka era nti mujje mangu waliwo alina ensonga enkulu gy'ayagala okubabuulira. Naffe ne tusitukiramu. Bwe tutuuka mu lusuku nga ku najja kwe nkuba amaaso. Mu kusooka nali muyita mulenzi anti nga yeebuzizza era ddala nga tomawula n'akalenzi akalunzi k'embuzi. Teyatulinda na kumulamusa n'atandika obubaka bwe n'atunnyonnyola nga bwe yabadde agalamidde gy'asula nga abalala balya n'awulira abantu ebweru abateese okujja okututemula ekiro nga twebase. N'ayongerako na kino nti
omu eyabadde ayogera ng'abundugguka yeecwacwanye nnyo era n'abuuza banne ensonga ebalemesezza okunzita, bo ne bamutegeeza nga bwe tutayawukana n'emikolo era nga bwe twali tufaanana nga kizibu okunnundako nga tutambula ekiro. Ti naye ye n'abajjuukirira era n'abakuutira nti waakiri ffembi batutte kasita bo tebalina kye bafiirwa. Nti ebyo bwe yabimaze n'ababuuza oba nga bategedde era n'amaliriza nga bawe ennaku 2 zokka okutuukiririzaamu endagaano yaabwe, nti singa balemwa bajja kumugwako era n'akakalu kaabwe kabafe. Najja n'agamba nti ebirala teyabiwulidde kubanga kiraba byogerera mu kamooli. Najja bwe yamala ebyo n'atutegeeza nga bw'ateebase era nga bwe yakedde ennyo n'agenda abibuulirako Mirembe era ye nga bwe yamutegeezezza bw'akuumibwa ennyo nga taasobole kujja kutulabula nti ye Najja kwe kwewaayo ajja atulabule era nti Mirembe ye yamusalidde amagezi ag'okwebuzaabuza. Najja yatubuuza oba nga twali tubuusaabuusa mu bigambo bye naye okutunula mu maaso ge kyali kimala bumaze okukakasa ng'ayogera bituufu ng'amaziga ogalaba galengejjera ddala akumunyeze. Bwe twamala okumukakasa nti ayogedde mazima n'agamba nti Mirembe atwegayiridde tuleme kusula mu nju yaffe, nti tetunaanyiriza mu kabi kano era nti bwe tuva ku bibye tugenda kuwa ngatto. Ti era yatya nnyo n'alowooza nti oluyombo lwe ne kagulu ka nkwale lwandibanga lwe luzadde ebyo byonna. Nze ne muddamu nti omugamba nti ekiki kyasangiriza ku lukulu anti ggambo bbi lwo ne bwe lutandibaddewo kalunsambulira yali yakoleera dda ng'alindirira mpewo okutumbuka. Najja n'amaliriza ebibye nti era Mirembe yabasabye mumukakase nga temujja kusula mu nju omwo. Nze nali omwangu ne musaba amutegeeze nga bwe tutajja kumusuubiza nti tetuusulemu naye era nga bwe twali tetujja kweteeka mu kabi konna. Najja n'assa ekikkowe ng'omuntu abadde yeetisse eggugu eddene n'atusiibula okutemya n'okuzibula ng'ebitooke byamumize dda. Najja bwe yagenda era nga tumaze akabanga nga twewunise Meya n'atubuuza kye tuteesa okukola. Nze ne munnyonnyola nga bwe tuteekwa okusula mu nju omwo. Bombi ye n'emikolo ne bajjuukira wamu nti ki kusula mu nju omwo ng'omulalu oyinza okussa omukono gwo mu kamwa k'empologoma ng'olaba. Naye mbannyonnyola nti bwe katutanda tumala tusula mu nju endala bajja kutuketta batulumbeyo ate nti tujja kuba nga tutwalidde ab'omu nju eyo olwannabbamba era olw'omukisa omubi nga kyangu okuwubwa ffe ne bafumita omuntu omulala. Bwe namala okubannyonnyola entegeka gye nali ndowooza okutuyamba ne bakkiriza naye nno ng'enkalu zimaze kwenyolera nnyo ku kyo. Mu ttuntu wakati we twamanya nti abantu tebatera kutambulirawo we twasombera emitetemi ne tubugiriza akayu kaffe konna munda. Awali obuliri bwaffe twebunguluzaawo ebbugirizo ly'emitetemi emigigi 3 ne tuwoola ku ttaka obuliri bwaffe bubeereko wansinsi omwo nno mwe tuba tweyalira. Naye bwe gwatuuka ku anaasulamu ne bugayagaya. Mikolo ng'ayagala asulemu nze nsuze bammeya kubanga omukulu nnyinimu kiri muttu yali amaze ennaku nga taliiwo ye Mikolo nga yabasuza. Ne tukkaanya nnyo ku kino nga nze muli munda saagala musajja w'abandi afe lumbe luno lukwatire nga nze bwe nfa era nno kale kubanga yali ayagala Mirembe yenze so si Mikolo. Empaka bwe zaali ziremaganye ne nsaba Mikolo tugende ewa Muyodi atusalirewo tuba tusituka tuti nga ne Muyodi ono. Mikolo bwe yamala okumunnyonnyola nange ne munnyonnyola nga bali twali tubasuza mu mpalo. Oluwalo olwange lwali luwedde nga Mikolo yali mu luwalo. Nti nno nze bwe nzikiriza Mikolo okujja okusula mu nju yaffe nze nsula eri n'amala abaako akabi ng'ate oluwalo terubadde lulwe abalikiwulira bonna bagenda kunsekerera bannyoome nnyo nti yassa munne era ne nnyongera nti Mikolo sijja kumugulamu byayanga kubanga mmanyi nti nga bamusse olunaavumbula ensobi yaabwe ng'amaanyi gaabwe gonna bamalira ku nze ate sirowoozanga n'embooga eneebuguma nga tebannankwasa anti nammwe mumanyi nti ekibadde kikyabalwisa ffe kuba babiri munnange Mikolo kasita anaavaawo n'obudde tebuliziba nga tebannankuba kusikalootera. Olwo abantu nga boogera ku linnya lyange nti kalyose ne kafa kassa nnyo munne waako ng'ate n'Emirembe bamutwalirako olw'okwagala akaziribongo. Ne mmaliriza nga mbasaba oba nfa nfe bw'omu nti bwe balimanya nga nfudde mpozzi
baliweera ne bawa mikolo akaaganya okuwolera eggwanga. Bino nno byonna nabyogeza lugumugumu era mikolo byamunyiikaaza nnyo. Ate mmeeya nga naye bumanyi omukazi ye yaddamu kukaaba bukaabi ng'amaze okunnyonnyola nti myodi n'akkirizisa mikolo andeke ensule mu kayu kaffe. Ekyekiro munnange nno kyakaawa. Nze nalyako ekitole kimu, mikolo simanyi 3 oba 4, ye yatusinga obugumu. Mmeeya teyalya era n'abalala bwe batyo baali ekitole kimu 2. Bwe twamala okulya, bannaffe be twali tulagaanyizza okujja okunyumya ne batuuka ne tufumaafumamu naye nga n'enfumo tezitereera. Era waayitawo akaseera katono ne twabuka. Bwe twali tuwerekera abagenyi, mmeeya yandi ku lusegere n'ambuuza nti, ekyemuludde engulu wali mu lusuku okirabye? Ko nze nkirabye, so nali ndowooza nga nze nkirabye nzekka. Ye kwe kuwa ekirowoozo tukome nga tetunnatuuka we twakirengerera. Nga nkomyewo nnyingira, mikolo ne mmeeya ne bansiibula ne bagenda mu nju yaabwe. Olwayingira nga neesuula ku buliri bwange, naye akaseera akaddirira buli lwe nkajjukira neesiwala. Natuyana emigigi n'entuuyo ena nga gikala, ate nga n'akanyenyenkulu obunyenyenkulu kungwako nga kamala bumaze okunkunkumula. Nga wayiseewo ekiseera kye nalowooza okuba ekinene nga ndi mu kutya, ne ndowooza nti tebakyazze. Kazzi njoza ntamu nga baagenze okuyigga tebannadda. Kubanga mba ngenderera bwe nti okwebaka ne mpulira akaseekeeterera mu kisenge ng'ogeraageranyizza mu mbiriizi zange. Nasooka kulowooza nti mmese, naye bwe nalwawo nga mpulira okuseekeeterera kusiriikirira te ne kutandika era nga mpulira ng'omuntu eyeeseguunya ebweru, anti bw'oba otya towulira osuula matu. Ne ndyoka ntegeera nti ab'omukago bagobye. Omusiru nze nali ndowooza nti banaayita mu mulyango, nga ngamba muli nti we bayita eyo banaazita nange neerwanyeeko, anti atakulekera. Naye bwe badda mu kukuba empungu mu bisenge eby'okwerolanako n'embiziika, n'effumu lye nali nsembezza nga ndisindika eri, olwo ne nnindirira ekinaddirira. Mu kaseera ako nno ng'ekizeezengere kye kinyanyaagira ebweru kitalo butalo. Ndwedda ng'okuseekeeterera kuwooleredde, ne njagala nsule ku mutwe ndabe ekikoleddwa. Nakandanga kusitula mutwe ng'ekifuba tekisituka, kazzi ng'ekyebikku effumu likikutte mu mikugiro erudda n'erudda likinnyingirizza, anti olwo limponya. Ekikuntamba kyenje nkisike bansula nti ku mutwe, ne mpulira ng'effumu ligenda limpitako mu ngeri y'okusoya. Amangu ago eryokubiri nga lisekera mu miteteme, n'eryokusatu n'eryokuna. Awo nange nensinda era neebolooza nga gwe bafumise, ate nagenda okuwulira nga wakasukwayo amafumu amalala 4, akasiriikiriro ne kamerawo. Pozzi n'abagamba nti otwo tumanya aliyira nnyina, abo balimba. Luno munnange otwange twamanya. Naye yaketta w'ensula yali mukesi mujagujagu, yamanya bulungi w'ensula. N'eyapima amafumu yali mumanyirivu mu mulimu ogwo, kubanga singa nali seetooloddwa bugirizo lya miteteme, amafumu gonna okuggyako limu lyokka gandinkutte mu kifuba. Nawulira teriiyo kagira nti woowe ayi, era nga n'obudde butangaala, n'ensooba mpola mpola. Mba ntuuse nti ku luggi ntitibana okulusumulula nga mpulira mmeeya mpita nga nzigulawo. Twagenda okulaba nga waliwo enfuuzi eri mu kendo kannabwana enyooka mu ssubi okumpi n'omulyango. Singa tetwagiraba twandizikubyemu amakiika, kuba tetwandiremye kugoota mawanvuwanvu. Ndowooza baakola kino nga balowooza nti oba tannafa omuliro gunaamutta, oba afudde kajjiiremu baleke bakise ekikolwa kyabwe eky'obutemu. Mikolo ng'amaze akabanga ng'asiriikiridde, neyeesoza n'agamba nti singa nnamanye nga bajja kutusoomooza n'okuyisa bati okugulu mu nju, nandirinnye mu mutuba ogwo oguggumiza ne mbalaba nnyabula. Bwe nnamala okubanyumiza byonna ebyaliwo ekiro, ne bankulisa era ne bantegeeza nga bwe baasula gibali ku mitwe nga gibawoleza. Ate ddala nga baasula bubi, anti yasuza obubi. Okuva olwo ne tusula nga twekembye era ennyumba yaffe ne tugiwookoola nnyo, ne tugissaamu eddugulugu okwali omulugwalugwa okwava omuwulenge ne gulaga mu lusuku nga gukomekkerezebwa n'empulirizo okwasaanikirwanga ekimoga ky'entamu. Mu luwookoowoko omwo mwe twasulanga, ate okuva olwo
tetwagiggulanga misana wadde okukyalizaamu abagenyi oba okwogereramu ekiro. Newaakubadde nga twali tetwagala bigambo bino kubuna, naye naffe twalabiraawo nga bisansuse, era buli we twayitanga nga batukulisa nti mubakulika abazigu, abalala nga bwe batukongoola, ye nno omuntu era omala galeka. Eŋŋambo ne ziyitirira, anti nga buli nkya owulira lulala. Leero nga zitutunukanga butiko, abamu nti abaabadde babatemula baabalabye, abandi nti omu ku bo baamufumise n'ayota n'effumu mu kugulu, abalala nti omu ku bavubuka gwe basse, ate bano nti nedda teyafudde akyaliko ekikuba mukono. Eyavanga erudda w'ekyalo ng'ajja lumwokya emimwa nti Mirembe ali lubuto era omuvubuka waakiri mu ddu y'anaaba nannyiniro, nti era kati ali mu mbuzi ekogga n'ebirala bwe bityo. Ensi eno sula awo weekomye.